Ng'ekifo ky'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu oba sipiika wa paalamenti kirinnye Kadaga era nga kyogeza bangi ebiwanvu n'ebisongovu ekibiina kya FDC kitegeezezza nga bwe bagenda okusisinkana ababaka ba paalamenti ku kkaadi y'ekibiina kyabwe okwogera ku nsonga eno oluvannyuma baakwanjula mu butongole omuntu waabwe gwe balonze okuvuganya ku kifo kino. FDC egenda noza president ayinza okujja Eastern ewedde okwanjula mu butongole candidate waffe kubanga olwaleero tetunaba kukola statement entongole eya ani gwe tusimbye okubwa speaker soka n'olwekyo era ndowooza tunakola ekyo tujja kubeera nga tusisinkana n'ababaka baffe abagenda okulonda speaker. Bino byanjuddwa amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina Harold Kaija mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe ky'ekibiina e Najjanankumbi. Ono mu kwogera kwe akubiriza ababaka okulonda yenna gwe banaaba balangiriddeko n'okumunoonyeza akalulu okuva mu babaka abakyala. Okusooka nga omulimu ogusooka okubasaba nti akalulu kaabwe bakawe bakandidate baffe. Obuvunaanyizibwa obwokubiri batunoonyezeewo n'obululu obulala. Nga bwe twabategeezezza ffe enkola yaffe okubaleetera oyo asinga obulungi. Twasimbyewo bakandidate abasinga obulungi. Kakati omuntu yenna ng'ayagala ekisinga obulungi ekyo nkakasa ffe twakireese. Kaija era akakasizza ng'abantu abagenda okwesimbawo ng'ekibiina babeekakasa nga bwe basaanidde abatakyamuukirira tebagulibwa ng'ekyo ekibasuubirwamu kye bajja okukola. Suubira bakandidate abaffe si bazibu kutunda. Tekulinga kutambuza limbejja bbi. Abafu bakandidate beetaaga na kukwatirwa kisaa. Tulina bakandidate sima honorable Zomino omulala ngamba yes. Musajja wa mazima, musajja mugezi, musajja mwenkanya, musajja mmalirivu hayitagulirirwa. Kubanga entebe eyo yeetaaga omuntu abantu gwe batakusuubira mbu ojja kubaako ekyokola kibakugulirira. Wabula kinajjukirwa nti omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujjunganda yavaayo n'alangirira nti wakuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika era ne munne Yusuf Nsibambi ng'ono munnamateeka era munna FDC nga mubaka omulonde ow'Amawokota South naye yavaayo n'ategeeza nga bw'ayagala ekifo ky'omumyuka wa sipiika wabula nga twalaba nti waliwo bannakibiina abaalangirira nti baakuwagira Rebecca Kadaga. Maria Dana Namiro, STV Select